Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ogwo mukago gwabwe gwakulira ku ssente gayina gwakolera ssebo akolera mwami Museveni okubeera nti nalemesa enteekateeka zonna ez'enkyukakyuka kindaga butereevu nti mukulu Mpuuga abadde atuwekweseemu ebbanga lyonna nga tugamba nti no opposition naye ng'ate ayina omukozi we gwakolera. Paliamenti yaffe tekyali epaliamenti wabula tuyinza okugamba nti tterekero ly'aba RDC ba mwami Museveni wabula nze nandibadde nsaba era sanctions zibazongerere ddala ku bantu bano. Naye nze ekya CDF mukulu Muhoozi muganda wange sikirabamu nnyo nsa kubanga ekyo twakimanya nti bali ku muzannyo gwabwe kubanga bwogenda okuba nti nno Katikkiro ate addidde bano bakanogabirezi abakabaka abayina okumujjanjaba era abayina okumutunuulira n'awamba obuyinza bwabwe ekitegeeza naye Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. All right, it has been a great year mukwano gwange atulaba era tugoberera ku Beyond the Newsroom Media. Nja kusaba subscription yo because eli very important. Ate era mu ngeri yemu njala nkusabe ina obudde oyitireko ku mukutu ogwanva Mityana Facts with the Source wetegereze bigenda maaso n'okutambula side eyo jakuba onkoledde ddala bulungi nnyo obutagambika. We are going to make a recap of the whole year nga badde tambula naddala mu nsonga ez'ebyobufuzi naye nga sinaba kutandika njagala okwebaza ennyo kuba nti otambudde naffe ng'omwaka bwe gugenze mu maaso n'okwabika nga tambula. Ezimu ku mboozi ez'amaanyi ezatufuula ab'amaanyi wano ku BTN yemboozi eyali eyamuzibe weewaawo waliwo abaagiremerako naye ffe twasobola okugita amangu omumanya lack of content sometimes naye tujja kutambula ffenna emyaka n'emyaka munnange. Subscription yo gambye eri very important. Kale olunaku olwaleero nga bwe nkutegeezezza nti tuli mu kwetegereza bitambudde throughout the year omwaka gwo tumaze okuguvunuka. Ebimu ku bikoze amawulire ye Mathias Nsamba Mpuuga okulabika nti ate mukama we amunaabira mu maaso oluvannyuma lw'okumutegeeza nti owaayi jangu okwasaganye kwegamba kyobadde ogenda mu maaso n'okutambuza tugenda olabanga ebintu tebitambula bulungi nga tugenda okubiraba. Era Mathias Nsamba Mpuuga omwaka guno tugenza oguwunzika ng'ayingidde ekintu eky'ebyobufuzi ekipya ekya Democratic Alliance. Then tujja kuba twetegereza ku basibe baffe aba National Unity Platform. Abasibe aba National Unity Platform bagambibwa okuba nti bakomitinga crimes emisango egy'enjawulo naye ng'emisango egyo bwe weetegereza baavayo ne bakkiriza oluvannyuma lw'okusibwa kumpi myaka 4 mirambirira. Then tujja kwetegereza ku nsonga y'omukulu generaali owa PLU musajja mukulu General Muhoozi Kainerugaba avaayo n'ategeeza nti kati nze munnange yadde ekisinde weekiri ekya Patriotic League Uganda naye nze nsobodde okurossinga ate ne neegatta ku taata wange era abantu baffe balina okuba nti ate bawagira taata wange. Tugenda kwetegereza ku nsonga z'obulwadde bwa Kabaka bye bimu ku nsonga ezakola amawulire mu mwaka guno ate n'abataka okugaanibwa ogende Namibia. Okufa kwa Tamale Mirunda as well era Parliament okutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo twagiraba naye ate gye byaggwera nga gye yasookera gye yakoma ate nga n'ensonga ezimu ez'enjawulo oba oliawo tezagguka bulungi nnyo gye yatuukira abantu be. Twalabako ku mubaka omu ng'agamba nti enguudo zino enguudo ne bamulemesa eddimu okuligguza. Then tujja kuba tulaba kasasiro w'ekiteezi n'ensonga endala nnyingi nnyo oba oliawo ezitambudde politically throughout the year.
ojja kunzikiriza mukwano gwange atulaba nti mukadde kano twegattiddwako omu ku beetegereza ensonga ate era nga munnankyukakyuka ajja kubanga ate azitutemera mu perception eyiye kwaniriza sebo ku BTN Media. Nange mbaniriza nnyo ku BTN Media era mbayongera okubalamusa timbalamusizza nnyo abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'abakkiririza mu Yesu Kristo mukama waffe yeebazibwe. Erinnya yenze ya Richard Kibogera ku Lwazi nga ni mutuuze w'Ebukwiri mu Butemba Town Council mu Kyankwanzi District. Era oyo eyeteeseteese okuba nti ngenda kuvuganya ku kifo ky'obwa mmeeya bwa Butemba Town Council ku kaadi ya National Unity Platform nga Robert Kyagulanyi ye mukulembeze wange gwensinga okukkiririzaamu era aleese essuubi eri bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Era mbaagaliza okubeera nti nno omwaka guno tuguyitamu bulungi tubeere bakkakkamu tusobole okuyingirira ekisaawe ky'ebyobufuzi ekigenda okutusobozesa okujjako nakyemalira n'abantu be abamuli ku lusegere oba abamulya mu ttaano. Okay, weewaawo kale atulaba ku BTN Media ndowooza omukulu omwewuliridde. Well and good, ensonga zonna azinnyonnyodde yeeyanjudde bulungi nnyo okujjako munzikirize nange neeyanjule ate tusobole okutandika obulungi. Nze Munasingo Juma Sega Obua nga bw'osubscribinga ku BTN Media kakasa nti nva Mityana Facts so yitirayo nayo n'osubscribingayo. Kakati mukwano gwange ndozatandikire ku nsonga za honorable zaake, then bwe tuva ku nsonga za honorable zaake tujja kugenda kuza Mathias Nsamba Mpuuga. Honorable zaake ono tumulabanga ekibiina kigamba kuba zitambulira wamu, ekibiina kigamba ekya National Unity Platform nti addizibwe obwa commissioner, then Mathias Nsamba Mpuuga agibweko obwa commissioner oluvannyuma lw'okulya ebitaano nga bwe byagambibwa nti ebitaano yabibuzaawo, ye n'agamba nedda ekyo kikyali kituufu. Tulaba zaake mu mwaka gwe gumu nga kooti emala okuwa ensala yaayo ng'eragira nti zaake afuuke commissioner owa parliament, naye atuuka ku parliament nga omunyolo ogwa ofiisi ey'obwa commissioner guli locked, nga kugamba ekisumuluzo baafunye ekipya awo wennyini. Mpozi mbalamusizza nnyo bannayuganda bannange eyo yonna gye musinziira okuba nti nno mutunuulira BTN Media okusobola okuyisaako amaloboozi gano n'endowooza zaffe nga bwe tutunuulira ebyobufuzi n'ebirala byonna ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda, nnyaffe Uganda. Mpozi ekintu ekyo kyoyogeddeko ekya honorable zaake, ekintu ekyo kwegamba mu nsi ey'amateeka era nga tusookera ddala okwebaza Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okubeera nti nno ayongera okubangula bannayuganda mu nkola ey'amateeka n'okutukubiriza okulemerangako ku nsonga ezitali zimu, kubanga buli abalemerako be basobola okuwangula n'okutuukiriza ebyo ebiruubirirwa byabwe, era bw'oba tolemeddeeko tosobola kutuukiriza ebyo. Era ne bannamateeka ba NUP bonna mbeebaza abasobodde okutakabanira eggwanga ne bannayuganda bonna okubanunula mu mikono egy'abampembe b'empita ebiseera ebisinga Abakaludaaya abalaba nti nno bannaabwe babonaabona ate bo ne balifuniramu essanyu. Ensonga ya mukulu zaake okutuuka ku gundi ku ofiisi ye ng'amaze ogiweebwa pulezidenti waffe kubanga amateeka gamukkiriza okulonda n'okugoba. Ensonga eyo bwe yatuukayo n'asiŋŋana nga ddala omunyolo gumaze okubeera nti nno gukyusiddwa ebisumuluzo, kyali kikolwa kibi nnyo kubanga nze nsuubira nti nno abaakola ekintu ekyo kyali kya butaliiyo era obutamanya, bandibadde bayita mu nkola ey'amateeka obutaggalira zaake ku ofiisi ye gye yali emaze omuweebwa mukama we. Mpozi n'ekirala kirina bingi bye kitulaga nga ffe bannayuganda nti abantu bano baganye okugoberera amateeka. Bwe baba tebagoberedde mateeka ebintu bingi nnyo bijja batuukako kubanga ate ffe aba National Unity Platform abaagala enkyukakyuka tugoberera amateeka
era tuyina okubeera nti nno tulemerako era nkubiriza bonna abali eyo okulemerako mu buli kanyomero konna ke baba balabye nti nno keetaagisa amateeka ekyomukisa omulungi nti abaana aba Nuupu basomye amateeka bagakenkuse ekyo kijja tuyamba okuvuunuka enkola y'Abakaludaaya. Tuyingire butereevu mu nsonga z'omukulu Mathias Nsamba Mpuuga awo wennyini ekibiina kimaze okulagira kigamba nti owaayi ofiisi waliyo ebitatambudde bulungi jangu weetondere bannakibiina n'eggwanga lyonna olw'ebitaano bye mwalya oba bye wagabana mu ngeri etamenya mateeka omukulu avaayo mu ngeri emenya amateeka omukulu avaayo akola ki abyegaana. Mpozzi nyongera okubeera nti nno nfuna essanyu okubeera nti nno eyakutendeka ebyobufuzi mukadde waffe mukulu Mathias Mpuuga nga tukyali mu wingi ya Nkobazambogo mu myaka egyo wetwabeererayo yatutendeka okubeera abeesimbwa ennyo eri emirimu gye tukola gyonna egy'Obwakabaka bwa Buganda n'okusingira ddala era nga emirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda gye gitufudde abamu kino kye tuli okusobola okuvangayo ne tuwa endowooza zaffe nga ziyamba bannayuganda. Naye Mathias Mpuuga menta wange yakutendeka mu buli kimu, menta wange mu byobufuzi n'okumanya ennyo genda mu kwegambe ewala mu by'Obwakabaka bwa Buganda era mwebaza yakola kirungi nnyo n'abalala omukyala Betty Nambooze omukulu ono eyali member wa parliament owa Lubaga John Kenyini Lukyamzi Damani omono Katikkiro wa Buganda ne Owekitiibwa Charles Peter Mayiga ne Medad Sseggona yennyini mbeebaza okutufuula kino kye tuli naye ate bwe tugenza okutambula nga tugenda mu maaso tetwamanya nti nno ffe batutendeka okusigala mu kino okulumirira eggwanga lyaffe ate bo ne beetendeka okubeera nti banaalya mu bannayuganda olukwe olw'ebyo bye baatutendekanga. Kyannaku okulaba nti ate ye yatutendekanga okubeera n'empisa ennungi eri abantu betuwangaaliramu ate ye be basiiwuusa empisa abamu ku abo bemmensioninze ate be basiiwuusa empisa nga balyamu bannayuganda olukwe n'obutagondera bakama baabwe. Lwaki tuyogerera ddala lumu nti Mathias Nsamba Mpuuga Mathias Nsamba Mpuuga okubeera nti nno tagondedde mukama we ekitegeeza nti alinga eyatutendekanga ng'atutendeka birala nga Bayibuli bwegamba nti kolanga bwenkola so tokola kola ebyo nga bwenjogedde so tokola byenkola ki. Naye Mathias Mpuuga ekintu ekyo njagala okumugamba mukadde wange era mukulu wange kubanga si mukadde wange mu myaka nti anzaala wabula mukadde wange mu by'obufuzi nsaba obeerenga tobeera wa mululu nnyo okusinga ate ffe watendeka kubanga nze ali ene ekyankwanze eno wansi nze nandibadde nnina omululu ogusinga ogugwo kubanga bw'oba ogenze mu parliament ebisanja ebisukka mu bina wandibadde ng'oli muntu asobola okubeera ekyokulabirako ekyamaanyi ng'omusajja omu omukenkufu Professor Ogenga Latigo ye musajja nze gwenjogera era gwe neenyumirizaamu omusajja oyo gy'atudde Katonda amuwangaaze asobole okubeera nti naagenda mu maaso n'okuwabula eggwanga n'okubuulira abantu ebituufu naye kino ekyamukulu Mpuuga okulemera mu ofiisi kyatuyisa bubi nnyo ffe nga bye yatendeka. Wow, kale ensonga za Mathias Nsamba Mpuuga bwezityo omukulu bw'asobodde okulabika nga azitematema naye njagala tutuuke ku kya mukago guno oba mukago oba kibiina ekyanyole bulungi omwaka gugenza okuba nga ate oguggwako ng'olwedde azze ne alliance naye nga mu kusooka alina gyazza ayitira tumulaba alina Abedi ali ne bamukaaku nga balaga bamukkiririzaamu DP block kuba oli musajja yaliko mu Democratic Party ali mu Conservative Party wali mu Conservative Party so kati atujja otyo kuba kale eyo tujja kutuukayo kakati akola DA no olaba ayina engeri gy'ayinza okusikowalinga singa abalemezaamu by 2025 kuba ekigendererwa kye we yali atongoza DA yategeeza nti asobolera ddala okuba omukulembeze ow'eggwanga Uganda.
mpozi neyanzizza abalungi abatuwuliriza omukulembeze wange gwensinga okuba nti nzikiririzamu ng'ate muto wange mu myaka naye nga ye mukulembeze wange mu byobufuzi azze atugamba nti tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe naye mukulu Masias Mpuuga nsuubira okuba nti nno mu mulundi guno ekisanja kino ekigenda okuggwako senga teyali Nuupu wandibadde tosobola kudda mu Parliament naye omukago guno gw'ombuuzizzaako DA ogwo mukago gwabwe gwakuliirako ssente bagenda zirya batya ate munnange gwe bakolera ateekeddwa okuba nga alina okubateekamu ssente sisuubira nti mu myaka sooka olindeko Mpuuga alina gwakolera ssebo akolera mwami Museveni okubeera nti naalemesa enteekateeka zonna ez'enkyukakyuka wakola surveillance gyenkola okusinziira ku ebyo obuwaayiro bwagenda aleeta ng'abuleeta nti bugenda kukyusa ebyobufuzi bwa Uganda okuva mu myaka 20 gy'amaze emabega ng'ali mu Parliament kubanga agenda kuweza emyaka 20 mukulu Mpuuga abadde talaba nti asobola yandibadde akola ekibiina kye yaleeta ekyo gye tuyise DA kati ebibuuzo biba bingi nnyo buli lwe tuba tugenda okutuuka mu by'okulonda DP block eyo ereeta obuwaayiro bungi nnyo nereeta obuzannyo bwayo era ekyo kindaga butereevu nti mukulu Mpuuga abadde atuwekweseemu ebbanga lyonna nga tugamba nti no opposition naye ng'ate ayina omukozi we gwakolera so takolerera abantu bali abamutuma takolerera bannayuganda wabula ye yeekolerera okubeera nti abeera obulungi bannayuganda ffe tusigale nga tukyali mu mbeera ey'okusabiriza ekikumi naye yenkola si ntuufu. Okay. Ba Young Democrats wabamanyako nabamanyako ssebo oba wali obadde kuba mbadde nze nkusuubireyo kyovola nga tujja kutuukayo saabeerayokko wabula nabawulira buwulizi nga abamu banywanyi baffe abaali banoonya enkyukakyuka kubanga mu kiseera ekyo webeerawo Young Democrats nze nali musajja wa Conservative Party nga nzikiririza mu nkulembera ya John Kenny Ruchamuzi Dlamani era omusajja oyo oba omwami oyo musaamu ekitiibwa ekitegeeza okurosinze kuva mu Conservative nojja mu National Unity Platform kituufu nnyo ssebo. Okay, kakati ojja kunzikiriza nkubuuza ekibuuzo kino Richard Lumu munnamateeka Richard Lumu wa Mityana South munnamateeka wa Democratic Party yomu ku baanoonya akalulu nga bagamba nti 2021 ngagamba nze ndi musajja wa Kyagulanyi Robert Sentamu ate njagala mukubanga ndi musajja wa Kyagulanyi Robert Sentamu mmalo mulonda nange munnonde tugenza okutuuka omwaka guno nga guggwako ng'ebigambo byabirya kulwadde ebitambula nti waliwo obutakkanya wakati we ne honorable zaake owa Mityana municipality oluvannyuma lw'okumuleetako omubaka Kintu naye ng'ate kigambibwa okuba nti honorable zaake ensonga zino tazimanyiiko then tubaali tukyali awo olutalo luno okukula omwaka guno lututuusizza ku kuba nti munnamateeka ono ayagala okulaga amaanyi eri ekibiina ekya National Unity Platform akyagire ddala nti temunsobola era tuba tuli ggulu eyo ndowooza ensonga gye tugenda ogendako eyeggulu eya regional sittings eya parliament tuba tuli ggulu tugenda olaba nga Richard Lumu ajja n'ebbago ly'etteeka erigamba nti leader of opposition alondebwenga parliament awo wennyini mpozi muganda waffe Lumu oyo omubaka wa Mityana kyenjagala okutegeeza abalungi abatuwuliriza abalaba gundi BTN eno media nti waliwo ekintu kimu kye tulina okumanya era ebintu ebyo byekulungulira oba bitambulira mu bisolo nga kapa ezaala abaana baayo bwemala okuzaala abaana baayo ebakuza bulungi ebayonsa naye obudde butuuka okwawula emiyaayu n'egireeta mu nsonyiwa okukozesa ekigambo ekyo kubanga era gibeera miyaayu
nejjamwa abaana abayina okubeera mu maka eno mu bufa abantu wabula n'emiyaayo nagyo ne gigenda n'ensi yaagyo ne gisobola okusisinkana ebyo bye giri kisinkana. Naye omubaka oyo bw'aba nti nno yatuuka ku extent eyo ng'ate tuyina okumanya nti nno bwe tubadde tulwana ng'era ffenna tulwanira wamu nga tulwanyisa embeera ey'effugabbi, naye ate okuggyako bannayuganda kubanga olunaku lwe tulonda omukulembeze w'eggwanga olwo lwennyini kyesimanyi oba mukulu wange oyo oba muganda wange oyo akimanyi nti lwe tulonda olunaku olwo lwe tulonda omukulembeze w'eggwanga lwe tulonderako ne leaders of opposition. Kakati bw'ebirubanga olunaku olwo lwennyini ye talumanyi nti no lubeerayo lwe tulonda omukulembeze w'eggwanga ne wabeerawo awangudde ekibiina ekiwangudde ne wabeerawo n'ekibiina ekiddiridde. Bwe kibanga ekibiina ekyo kiddiridde bannayuganda be baba basazeewo so si lumu neyo endowooza yeye gyakongojja ogituusa mu paliyamenti esobole okukubaganyizibwako ebirowoozo. Abajjeeko ffe bannayuganda abakeera ku makya okulonda akalulu ne tulonda nti Robert Kyagulanyi pulezidenti w'eggwanga nga bwe twamulonda mwami Museveni n'abeera nga yaddiridde Robert Kyagulanyi. Kakati gwe bw'onoddira n'oggyako bannayuganda eddembe lyabwe ate otuuke mu paliyamenti okyuse, wabula ebyo ebintu mbitunuliranga mu katabo k'amaka g'abawansolo ku muko ogw'omukaaga bwe walya akasolo kano akaalinga kalina amagezi akaali akabizi akaberege akaakolanga ebintu byako nga bwe kalabanga ebudde butambudde ne kakyusa amateeka gali. Kakati ne bano abantu bano bazze batambulira ku akatabo k'amaka g'abawansolo. Naye nze mbasaba ababaka ba paliyamenti mwenna gye musinziira okulaba BTN media nti ekikolwa ekyo temugezaako okukyetantalo okukigendako okukikubaganyako ebirowoozo kubanga ffe bannayuganda constitution etuwa obuyinza obwesalirawo ani anaatukulembera, wabula bwe twesalirawo ani anaatukulembera bwe tulonda gye Robert Kyagulanyi nga bwe twamulonda Mr. Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine n'abeera nga ye pulezidenti w'eggwanga ate kiba twetaagisa ki okubeera nti nate mu paliyamenti mwami Museveni n'abeera namba 2 kankigeze ekyo kubanga era nsuubira ajja kubeera namba 3. Bw'anaabeera nga ali namba 3 anaabazeewo oyo anaaba namba 2 oba eneebeera FDC yegenda okulonda leaders of opposition. Naye ate bwe mukitwala mu paliyamenti ne mukikubaganyako awo muba mutugjeeko eddembe lyaffe eryesalirawo nga bannayuganda nga bannakyankwanzife abawangaalira eno abanywa amata gaffe abalya lumonde waffe ng'ebiseera ebisinga ayiseeko ne tumukalirira muba mutugjeeko eddembe lyaffe ekikontana ne ssemateeka w'eggwanga. Katudde kakati ku nsonga eyo yennyini katudde te ku parliament okubanga etambuzibwa regions ez'enjawulo etandikira ggulu naye waliwo eteekateeka nga parliament eno egenda kutambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo era twalaba Anita Anet Among mu kaseera ako nga yategeeza nti waliwo ebyali bitambula ng'ali ggulu. And of course waliwo n'abamu ku baasibwa wawulirako ku bayita wananchi against corruption ba wananchi against corruption kaali kabinja ke twandigambye akaba Gen Zs abakola omulimu ogw'okwekalakaasa obutazikiza nti buli kitundu bagendeyo nga batuusaayo okwekalakaasa ku nsonga ebiseera ebyo waliwo ebitambula nga bagamba nti ne speaker y'omu ku baali bawuutanyiza ensimbi yomiwa omusolo okufaanaganako n'ababaka nga tugenda otuuka eyo aba NRM bakamishona ba NRM obajjukira. Akati nga tuli mu bitundu ebyeggulu speaker Anita Anet Among ategeeza abantu oba bamemba ba parliament nti regions zonna tugenda kutuukayo naye mukadde kano katusooke tukwate ku nsonga eza Greater North. Kyokka ate twagenda olabanga olutuulo lwali eggulu luggwako ng'ensonga za Greater North tezikwatiddwako era ezimu ku nsonga ezaalabibwa ku table kwe kuba nti gye twakavaako kati leader of opposition agenda kulondebwa ababaka ba parliament then ne tuba n'ensonga endala ezitalina we ziyambira banna Northern Uganda katugambe kubanga twali twagala region per region ate nga sente zaali ziteereddwamu eziwerako
mu regional sittings zino. Era waliwo omubaka lwakuba erinnya ndirabidde mukyala w'Emmoyo ndowooza yayogera ku nsonga z'oluguudo n'agamba nti mwami Yoweri Kaguta Museveni twagala okutegeeza nga tusinziira wano nti otusuubizza nnyo buli oluguudo ddukola luno era bwe kiba nti ogenze mu maaso n'okwasaganya ensonga ezo buli kalulu ng'ojja n'otugamba oluguudo ogenda ddukolako ate n'otalukwatako then ku mulundi guno totawaanira ddala Speaker n'amugamba nti owaaye kakkana ensonga ezo tugenda zikwatako buno si bwe budde bwazo naye nga jjukira yagambye nti tukwasaganya nsonga za Greater North. Kale no Parliament yasobola kutambula bitundu bya ggwanga bya njawulo nga bwe kyali kiteekeddwa ensonga eyo yennyini. Mpozi nyongera okusaba bannayuganda bonna kino ngenda kizza mu lulimi lwe tuyita olunabuddu ngamba kubira omulanga forgive others not because they deserve forgiveness but because they deserve peace. Nti tujja kusonyiwa abantu bano naye sigamba nti nno tubasonyiwa olw'okuba tulina obbasonyiwa wabula olw'okwagala emirembe mu nsi yaffe. Anita Amongi omukyalo oyo Speaker wa Parliament ekyamaba nti nga nkiweereza mukyala Anita Amongi Speaker wa Parliament, the evil you support today because of what you stand to gain is the fertilizer that will nurture your future pain. Ebintu ebyo byonna bye mukola nga mubeerawo olw'okuba nti nno mufunamu biyinza okuba nga ate bujja kubeera obulumi mu biseera byammwe ebijja mu maaso kubanga bye muteeseteese temubiteeseteese bulungi. Ate nga nekyenjagala okwogerako era ekirala bannayuganda abalungi abatulaba nti Parliament yaffe tekyali e Parliament wabula tuyinza okugamba nti terekero ly'aba RDC ba Mwami Museveni. Parliament tekyali Parliament, terekero ly'aba RDC ba Mwami Museveni kubanga bw'obanga otunuulidde naddala ffe abavanga ene waffe mu Kyankwanzi district gye tuyita Kato corridor tuyina ebizibu bingi bye tuyina okwogerako era tuyina ebintu bingi ebyetaagisa bannayuganda naye n'ogenda okutunulira ababaka ba Parliament ne bavaayo nga mu kifo ky'okuteeseza Kyankwanzi district okubeera n'eddwaliro eddene eddungi eddwaliro ly'eggwanga lyennyini ekkulu nalyo okubeeramu obujjanjabi obulungi kubanga gye buvuddeko katono nalabya omusawo nga ne mu gundi mu section y'abasawo Mulago nga waliyo dokita omufere gwe bataddeko empingu. Naye ekyo kikwewuunyisa era kikulaga nti nne eggwanga gye tugenda eggwanga lifuuse ezzibu era nze nandibadde nsaba bannayuganda bonna abatunulira BTN okubeera nti eggwanga nga bwe Mwami Museveni bwalitambuzaako ebbanga ery'emyaka 40 kubanga nze yansiŋŋana ku kyalo bwana nempita ku kyalo buvubuka kati ndi ku kyalo bukadde eggwanga liganye nga amazima naye nze kye nandibadde nsaba kyandibadde ekintu kimu ababaka ba Parliament temweteesezanga mmwe muteeseze eggwanga lyammwe kubanga mwe mugenda okuwangalira okujjako nga waliwo bannaffe be tumanya abamu obanga mwemanyi nti eggwanga lino si lyammwe wabula mulyewogomyemu bwewogomi nga mugenda kutambula kuvaamu naye bwe mubanga mukimanyi nti neggwanga lino lyaffe era nga naawe ogenda okuwangalya nga n'oluwanga lwajjajjaawo oluziikiddwa wano mu Uganda mbasaba mubeeremu ak'obuntu musobole okuteeseza eggwanga ebinaaliyamba. Wow, kale njagala ate okukwata ku nsonga era etambudde ennyo mu mwaka guno. Ensonga eyo ye ya sanctions ezateekebwa ku babaka ba Parliament abooludda olwa ekibiina ekiri mu buyinza okutandikira ddala ne Speaker Anita Amongo n'agamba nti nze passport kasitamba n'entwala ewaffe mu bantu bange benkiikirira. Tewaliwo nsonga lwaki neetaaga okugenda mu America, tewaliwo nsonga lwaki neetaaga okugenda Dubai. Sanctions ne ziruma ku speed era n'ababaka bangi betwalabaawo abatalwona abamu ku bo baali bakungu mu byakwerinda awo wennyini. Mpozi sanctions ezo ze baba bateekako oba envumbo omukulembezeewo yagamba nti
nti ye fuel ye mafuta yagenda n'alabisa bw'amala okulabisa ebintu ne bitambula. Era omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mwebaza okubeera nti nno gye yagula gutooki ogwo nange yanjazikako n'engufuna ne ndyoka ngukuba wano mu Butemba Town Council. Ekyankwanzi nawo oyina sanctions, oyina bye wateekako envumbo. Era sibataddeeko nvumbo naye mbaterezezzaako amaviivi bali awo bali mu kulwanagana. Mpozi sanctions zino bw'ogenda zitunuulira ku level gye tuliko kati mu bannayuganda kiina ekimu ku ekyo ekiyambye. Kubanga bwe baba baganye Anita Amongi okugenda ebweru w'eggwanga nga takyayinawo nkiiko za buvunaanyizibwa zasobola kwatendinga oba okubeeramu eziyamba eggwanga, nze mu ndowooza yange bw'abanga si mukozi era nga si house girl w'omukulembeze aliko yandibadde yavaako dda, kubanga eggwanga kati liri mu kattu, tetukyayina sipiika atambula kugenda bweru wa ggwanga. Kyogera tutwale ekigambo nti house girl, ekyo sijja kimenyawo, kubanga bwebanga omuntu omulaba nti nno takoledde bannayuganda ate bamutaddeko envumbo, wabula paliamenti neegaana okutuula okumuggyamu obwesigwa aseeseetuke baleete omuntu omulala agenda okukola omulimu ogwo, ekitegeeza gw'aba akukoleranga ggwe omuntu naye ng'ate abalala balina okusaavinganga miliyoni 40 ffe tetulina kye tumufunamu. Wabula nze nandibadde nsaba era sanctions bazongerere ddala ku bantu bano, bazongerere ddala, kubanga bwe banaasiba ssente zaabwe eziri eri ebweru w'eggwanga ze babadde babba nga batwala eyo, n'ebizimbe byabwe bibabadde bazimbyeyo nga bazibba wano ku ssente z'omuwoomusolo, waakiri banaazireeta ne baziteeka mu bamanerenda abali wano Ekyankwanzi n'abali e Kotido n'abali e Soroti n'abali awalala, era zijja kufiira awo. Sanctions zino olowooza zinaagenda mu maaso? Kubanga nalabyeko awo ku mawulire gatambula, simanyi oba gakyali ga muŋŋambo bagaffe, waliwo bannamawulire abakuba propaganda nga balidde, katugambe balidde abatakolera bantu, nga bitambula bigamba nti omukulembeze w'eggwanga eri America omulonde kaakati tannaba kulayizibwa, Donald Frederick Trump, nti singa amala n'alayizibwa bw'ati sanctions agenda kuzijja ku bakungu abali mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, singa amala n'akola ki n'alayizibwa. Nejjukira sanctions zino ezoogerwako teziri ku America yokka, Bungereza yateekawo embeera, United Arab Emirates bawarabu bateekawo embeera, ekyandibadde kikwewuunyisa omuwarabu ono akolagana atya nani, ne bakkanya kyekimuku ku mbeera eyo, mu mbeera eya sanctions. So ensonga eyo olowooza sanctions zinaayongera kunywera wetulaga wano 2025 oba zigenda kwongera kwetema okusinziira ku bubaka obwo bwenkuwadde nze bwe nafunnyeko obutonotono? Obubaka obwo nabutunuulidde nange ku mitimbagano nabulabye, naye omanye gavumenti z'abannakyemalira ziyina obukodyo bungi nnyo, era nga bwe nkugambye ku muko gw'omukaaga mu katabo k'amaka g'abawansolo waliwo gundi akasolo akamu, kubanga abaasikira obwakabaka bw'abawansolo zaali mbizi kimanyiddwa bulungi, naye kwaliko akabizi akaali akamu nga kaali kalungi nnyo mu kukuba kampeyini, naye mu kukuba kampeyini zaako ne wabaawo n'omulala eyali asikidde mwami Napoleon, bwe yalabanga kali akabizi akaali akaberege akabizi akaali awo akamuddirira nga kaali kamanyi okuba okubuulira abantu enjiri na biki ebigenda okubeerawo, n'alyoka ayimbula agabwa agaali 3 ne gagoba akasajja akabizi kali ne gakasuula mu guuni mu kinnya, senga tekawanika mukira kaali automatically nga agabwa gagenda kola ki kukalya. Naye kiki kye ngamba nti sanctions nze nsuubira okuba nti no zigenda kweyongera. Lwaki zigenda kweyongera? Kubanga ono CDF yavuddeyo n'agamba nti omuntu yenna n'abyogera ng'agamba ba DPS aweereza obubaka ba DPS bonna mu Uganda, omuntu yenna n'ayogera ku First Family ng'ayina by'ajogerako, oyo agenda kubeera nga DPS oyo agenda kukolebwako ng'obuyinza bwe bulagira. Naye kye simanyi
CDF waffe alabika nti nno asesetuse ku mateeka agafuga abakozi ba gavumenti kubanga abakozi ba gavumenti muyina kutunuulira poliisi eyateekebwateekebwa ababaka ba parliament so siggwe kusalawo nga ggwe zino emmundu si zize ne kitaawe wabula zino emmundu za bannayuganda yadde nga zikolebwa nti zigenda kukolebwa zikola ebyo ebitatuukanye na kuyamba bannayuganda naye emmundu za bannayuganda kubanga zigulibwa amasasi na buli kimu kikolebwa ku ssente za bannayuganda naye ekibi okubeera nti nno gwe omonopolizinga n'ofuula ekintu ekyo nti nno kikyo kyekireetedde ddala obuzibu naye nga nze nkakasa sanctions zigenda kweyongera okubeera ennyingi ennyo mu 2025 kubanga tugenda balabisa nnyo oyinza okwesiŋŋaana nga bangi tujja kufa olw'okuba nti nno emmundu zaffe zigenda kukozesebwa bubi sanctions zeeyongere. Weewaawo kale oli ku BTN Media Beyond the Newsroom where untold story is revealed. Kakati tubadde ku nsonga yennyini badde ku CDF waffe bwana Muhoozi Kainerugaba gwe tubadde twogerako mwaka guno gwennyini mu trending stories ebbanga lyonna ebbugumu libadde lingi ne bagamba nti ajja ekibiina yakiteeseteese ekya PLU Patriotic League Uganda abangi ne mutandika obutumatuma amanya obubonero ne mubuteekamu ne mubuyiyawo abaana ba social media nga obamanyi era mu kifo wano we tuli sijaga nti kirowoozebwa wewali nali mu Kyankwanzi waggulu awo era tubadde tulabawo okusikaŋŋana omuguwa okutonotono wakati w'aba NRM n'aba PLU naye omukulu yavaayo kati bino mbyogera on the basis of Kyankwanzi mukulu yavaayo n'abagamba nti ebbanga lyonna tubadde tugamba nzija nze nzirako naye kaakati obwanga tubujje ewange tubutunuze ewa kitanga akyasobolera ddala era mabegako nnaku ntono nnyo alina ka posti ke yakoze n'agamba nti muzeeyi wange muyire obululu obumusiibulira ddala afune 80% of the vote ndowooza bwe kibadde ku mukutu gwe ogwa X. Akati okulangirira kw'ekibiina ekya PLU oba ekisinde ekya PLU ate nga chairman wakyo Muhoozi yasubirwa okuba badde bamita standby generator yasubirwa okuba nti akwata obuyinza kyokka mu kaseera mpaawe kaaga ne tulabanga omukulu agamba nedda nze sikola ki sigenda kujja nga ino already abamaze otambula naye kirekawo ekibiina ekya National Resistance Movement kuba eyo yemu ku story ez'amaanyi zetubadde nazo omwaka guno. Mpozi era ekyo nsooka kuseka ne ngamba bannayuganda nti fe abamu abatunuulizi b'ebyobufuzi ku level eyaffe eno gye tubeerako eno wansi ate nga kituyamba okubeera nti nno ne ba philosophers tebavanga mu bibuga abayogeranga ebintu ebibeerawo n'ebiribeerawo ebyaliwo n'ebiribeerawo naye nze ekya CDF mukulu Muhoozi muganda wange sikirabamu nnyo nsa kubanga ekyo twakimanya nti bali ku muzannyo gwabwe kubanga bwogenda okutunuulira waliwo omuntu bw'aba azanyisa akagologoosi oyinza okulaba nti nno kaawudde ne kaseka naye ng'ate tekayina nseko zikavuddemu naye bino twabimanya nti nno bigenda kubeerawo bwe biti nga bye bifaanana era bannayuganda mbasaba okubeera beegendereza ku kino ekintu kye mulaba nti simanya yavuddeyo si ggwe bulijjo otugamba okuwa Mwami Museveni ebbanga liri lye tubaddemu kubanga bwe twali mu nsiko si ggwe watulagira okubeera nti no tuwagira Mwami Museveni era ne bwe tubadde tumukyawa si ggwe otugambye omukyawa bwe tuba tumwagala tuyina okumwagala nga tusinziira ku ebyo ebirungi byatukoledde naye bwe biba tebiriiwo automatically tebisobola kukola ki tetusobola kumwongera eyo gye wagambye 80% ndowooza kyensuubira wabadde ogamba 0.8% gye wabadde oyogererako nga Kyagulanyi alina okubeeramu 80% kubanga ebintu bino tubyogera tetubiteeka mu feeling bwe twali tuli mugundi mu mbeera ey'omunsiko gwoyinza okubanga wali tonnaba kutandika na kubeera ekyo kyoli era nga tusuubira nti nno oli kibeera naye ekyokutugamba ebyo nti tuwagire taatawo kituufu gw'osobola okutugamba nti tuwagire taatawo
kubanga gwoganyulwamu era resources zokozesa za bannayuganda gwe oli tewandivuddeyo na statement eyo ng'omukozi wa gavumenti kubanga ofuna ssente z'abannayuganda era oli supposed okubugiriza constitution y'eggwanga naye ate bw'ovaayo ne statement eyo ndowooza yonga gwe oba olinnyiridde ssemateeka era mu nsi ezirimu democracy wandibadde omaze okukwatibwa ng'oteekeddwa mu kooti y'amagye ovunaanibwa ebyo by'oyogera ebisasamaza bannayuganda gwe ng'omukozi wa gavumenti kati ekyo kitulaga nti waliwo kyemuyina indicators eziyina okutulagibwa nti waliwo ekintu ekigenda okubeerawo mu 2025 n'abakozi ba gavumenti ojja basiŋŋana nga bakubalaale nga chairman LC5 nga kugamba Manga Kawa district nga naye akubye laale awantu awamu ekintu ekijja okutuleetera obuzibu ennyo naye nandisabye ebintu ebyo bibeere nga bisobola okubeera nti nno mukulu muwozi n'amateeka gasobola okubeera nti nno gamukwatako n'abalala abali mu kiti mutulubange eryo basobole okubeera nti nno banaavunaanibwa emisango gyabwe senga bakola ensobi ezifaanana bwe zityo. Kale eyo submission bwetyo era mu mwaka guno gwennyini nga bwe twatandise Ssaabasajja Kabaka yalwala obulwadde awo tetujja kulwawo nnyo. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'ategeeza nti mwalimu ka allergy akatonotono ne biggwera Namibia abataka bagenze Namibia okumulabako obulabi eddwaliro baali baliyitaani ogwa kalu eddwaliro lyali zibuzibu bamaliriza bakomyewo nga tebalabye ku beene. Ensonga ezo tuzimulungule mangu tukwate ku nsonga endala. Mpozi ekyakabi ekiriwo mu Buganda kubanga kati tuzze waka nti Buganda eyina structures zaayo kwetambulira entuufu eziyina abantu abayina okubeera nti no bafa ku bulamu bwa Kabaka. Katikkiro n'abeera Katikkiro nga Katikkiro webweru nga bwe tumuyita Kabaka owebweru bwe tuba nti nno Katikkiro ate addidde bano bakanogabirezi aba Kabaka abayina okumujjanjaba era abayina okumutunuulira n'awamba obuyinza bwabwe ekitegeeza naye bwe tugenda okutunuulira ensonga ezo nga ono ayina okunoga eddagala lya Kabaka kubanga mu Bwakabaka bwa Buganda emitendera mingi nnyo buli kika kirina omulimu gwe kikola. Bwe kibanga kirina omulimu gwe kikola nga gwe Katikkiro owambye obuvunaanyizibwa bw'ebika bino gwe n'olyoka obeera nga gwe Kabaka ow'ebweru gw'oyagala okubeera Kabaka ow'omunda gw'oyagala okubeera omwogezi w'abataka gw'oyagala okubeera kwegamba buli kimu nga yeggwe byonna. Naye nze kye nandirowoozezza mukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda tubadde tukwagala nnyo ng'Abaganda naye ate ekyo ekikolwa ekyatuuka okubeera nti nno Kabaka nga gwe bwe wabyogera munnange omusawo omukenkufu nti alwadde alaje era lipooti abasawo gye baakuwa ate Kabaka n'atuuka okugenda okujjanjabirwa gye yajjanjabirwa abavunaanyizibwa okugenda nga abataka oluvannyuma lw'okuvaayo okwemulugunya nga Kabaka tetukyamulaba bw'alabikako Obuganda gwe wennyini n'akabinjako ne muvaayo nti abo tebajja kgenda nga simaze basayiningira kyali kitegeeza ki makulu kyagaali mu ekyo njagala okutegeeza lwakuba nti no Kabaka tetumutunula mu kamwa era ye yasiima n'akola byonna by'aba ayagadde nti singa wabaawo tumusaba Kabaka omulungi ennyo naffe abantu abali eno ekyankwanza abaali balowooza okubeera nti no twagala nnyo Obwakabaka bwaffe Charles Peter Mayiga abutunyiisizza kubanga tuulabanga ebikolebwa tebiina gye bitutwala tulabanga byonna ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda biriko omuntu abivuga ng'ayina omuntu omulala gwakolera. N'oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka yamala n'alabika naye twamala kulaajana kwali kungi nnyo n'okwekalakaasa kwaliwo mu mawanga ag'enjawulo ne wano mu Buganda wennyini n'abalala bannayuganda bannaffe abaagala Obwakabaka bwa Buganda n'abaagala Obwakabaka bwonna okubeera mu Uganda nabo ne bavaayo ne batuyambako nabo mbeebaza kubanga senga tetwavaayo Kabaka osanga kubanga twagenda ne tumulaba ku mitimbagano gyaffe gino nga Kabaka
agenza okujjanjabibwa Namibia nga ayambadde Nigina era ekyo kikyanavaayo nnyo ne neebuuza ne ngamba Katikkiro gwe bw'oba olinnye ennyonyi ng'ogenda mu ebweru ezo Nigina zosooka mu nsawo yo okubala nti nno olinnya era abamwambaza bagenda okutulaga nti nno Nigina ezo ze zaali zeetaagisa ekyo ekikolwa kyavoola nnyo Kabaka n'Obuganda bwonna n'abalala baagala obwakabaka bwa Buganda. Kakati eno story jengendo okugamba tebadde nnyo mu mainstream media era obadde togenda wali ogiwuliddeko ku radio oba ku TV naye mbadde njala tugikoneko katono. Munnamawulire gwe bayita Dean Lubowa Savo mumanyi mulaba ku mitimbagano nali sisinkanangako naye nga bwe tuli wano ffenna. Yali akola ku TV ndowooza bagiyita NTV is it? Yali akola ku NTV ne BBS. Yasuubiza n'agamba omwaka tegugenda okuggwako 2024 nga tasudde Kyagulanyi Robert Ssentamu ku ttaka nga Nuupu teriiwo nga Kyagulanyi taliiwo 2024 era nga waliwo kintu kipya nnyo okyogerako ki mpozi ekintu ekyo era yenze omu ku abo abaavaayo okulabula muganda waffe mu Dini Sava ne mugamba nti kibi nnyo okutandika ekintu ng'okitandikira mu bulimba. Buli lw'otandika ekintu ng'okitandikira mu bulimba ate omaliriza tokoze ekyo ky'olina kukola. Era namugamba ffe nga ab'amawulire ebiseera ebisinga twefaanaanirizaako ng'omukubi w'ebifaananyi. Omukubi w'ebifaananyi bw'aba akuba ekifaananyi oba asiga ekifaananyi akitandikira ku mutwe, teriyo musizi wa kifaananyi akitandikira ku bigere. Dini Sava namugamba ebigambo bino ne mugamba nti bw'onooba ovuddeyo nga munnamawulire okukozesa obulimba ng'obukozesa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu gwe baalonda akalulu ne bakacyankalanyanga bo be baayagala. Ne mugamba ebigambo era bw'oba ogenze ku mikutu eyo ababitereka gyebiri. In fact muzimu ku nsonga ze yawaya yalemera ku nsonga ya rope n'agamba gyose ennyonyi walya n'atusuubiza okuvaayo n'obukakafu. Naye kyesimanyi Dini Sava eyo yonna gy'oli ng'otunulira gundi BTN gundi media simanyi oba ddala olinze 2025 otubuulire ebyo bye watugamba nti ogenda tubuulira facts. Naye bwe zinaaba zikulemeredde Dini Sava kino ntanda gye nkusibirira nga tukumaliriza omwaka guno Dini Sava ogenda kubeera ekyenyinyalwa eri eggwanga nga tekyabeerayo n'amawulire g'ekyalo ku kyalo kwova kwero si wano tebajja kuwaako kifo kyonna kubeera ng'oli munnamawulire kubanga ogenda kubeera ng'ofuuse wa kaliyoki ng'ofuuse nga ddiikuula omulangira ejjembe litambula. Omukulu yagamba agenda kola ki? Agenda kubasuula Nuupu ku ttaka. Nze nkakasa Dini Sava yeye yeeyongera okugwa kubanga waliwo okulinnya kw'ekintu n'okukka kwakyo. Dini Sava bw'obanga wakola nga wajja mu mawulire mu sisitimu y'amawulire ng'okimanyi nti ogenda kujja na bulimba kubanga abantu abasinga obungi professions zaffe zigenda waliwo we tugenda n'oyingira mu profession emu nga tewandijaagadde gibeeramu naye olw'embeera y'akasente ng'olaba we wagenda okubeerera awangu okuyita okutuukiriza ebiruubirirwa byo. Naye ne Dini Sava nkakasa nti teyali professional ye simba wakati katono nnyo ku Dini Sava wennyini ensonga za Katikkiro n'Obwakabaka ne Kabaka obulwadde bwe tubyogeddeko. Dini Sava muzimu ku mboozi ze yatuwa mu 2024 mbadde saagala mu discussingako nnyo naye biri mu line. Yatuwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nnyo n'alondoola obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ebitagambika n'atuuka ku ssa erituuka ku muganda wa Ssekabaka Muteesa owookubiri taata wa Ssaabasajja Kabaka era byonna n'abirambika bulungi nnyo one on one ne banyumyamu nga muganda wa Ssekabaka agamba tamanyi muganda wa Ssaabasajja Kabaka muganda wa Ssaabasajja Kabaka agamba tamanyi Kabaka gyali. Era obumu ku butambi obwo bwe bwatambula ennyo n'okwongera okukola awareness mu bantu okuzuukusa emitima gyabwe okubuuza Kabaka aliwa ali mu mbeera ki. Tugambe nti Dini Lubowa Sava aba yatuwaaga amawulire nga matuufu era ne tusisimuka okutandika okunoonyereza ku mbeera eyo
eyali etambula kino ekyakyagulanyi kyo yatulimba ekyo tasobola tuwa kituufu lwaki twamwesiga ku kiri ate ku kyakyagulanyi ne tugamba kyenjagala okugamba abalungi abalaba BTN media nze ku lwange ng'omuntu omu saagala kwogerera balala nze Dini Sava sigwe nafunirako information eyo nze nga nze abalala bwe mubanga mwaziraba eyo gye tuyita supplement yali nyogereza ku ezo messages eza trendinga ku mikutu egy'enjawulo naye Dini Sava yavaayo nga kwegamba omuntu gogamba nti nno azenga substitute naye ng'olwedde abatandika ensonga zino bali abaana abalumirirwa Buganda ate abatali naddala wano mu Buganda kubanga twabefunanga okuva ebweru w'eggwanga naye nga wano mu ggwanga Dini Sava yali talina busobozi bwogera ku gundi ku mbeera ya Kabaka mu budde obwo nga ne bannamawulire abamu baali bamaze obbasiba emimwa wano mu Uganda era ebintu bino byonna tubifuna okuva ku mitimbagano gy'amawulire nga wano mu Buganda kyali kyakongera radio evaayo neyogera ku nsonga eyo oyo gwe bajja kubaninga n'olw'ensonga eyo Dini Sava nze si ye yampa information naye bw'abanga naye yavaayo ng'omuganda ng'alumirirwa Obuganda n'abataali Baganda nabo mbeebaza bw'abanga yavaayo n'atandika okukola research ng'anoonyereza ku mbeera ya Kabaka n'okunoonyereza muganda wa Kabaka tumwebaza era awo siina we mugambira nti no yakola ensobi tumwebaza Dini Sava muganda wange naye yogeranga ebituufu kakati Dini Lubowa Sava ku mukutu gwera ateekako enteekateeka eza Namulondo Yuga era mwezo twalabanga hostinze abamu ku balangira n'abambejja nga boogera ebintu eby'enjawulo ku Ssaabasajja Kabaka Katikkiro Charles Peter Mayiga kweganga bamukakkanya bagamba akoze ekyamaanyi nnyo kukuba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera efaananako bwetyo mu mbeera eyo Dini Lubowa Sava yali akontana n'Obwakabaka mpozi ekyo kyenkugambye wali mu kwogera kwange okusoose nti omuntu osobola ekintu enkula y'omutwe yekuwensanirira yaagwo kati Dini Sava ekyo kye watandika nga ogamba Namulondo Yuga gwe nga gwe n'otandika okuvaayo ng'ofunye information gye wagijja ate n'omala ate ne weekuba engalike mu ssaawa esembayo kati ozo tuba tugiyita nti agugaba makuba 2 goba okutte erimu ligenda Ntebe Road eddala lidda Kampala kakati bw'omaliriza okubeera nti nno gwe wennyini ofuuse ng'akawundo ako bw'okalaba oba ekinyira kibuuka naye ate nekufaananiriza yakyo kizaala era kiyonsa kati Dini Sava aba agudde mu biti ebyo nti kawundo oba ekinyonyi kakati bwe tugenda okutuuka okubeera nti no twagala okulaba otugenze okujjanjaba ebinyonyi mu ddwaliro ne tusisinkanayo egundi ekinyira nga bakitutte ekitegeeza tujjagamba ebinyonyi bwe binaagenda okulaba ekinyira ekyo tugenda kuddukayo nga tulaba bwayasamye bwati tulabye ayina amannyo ate ng'ebinyonyi tebirina kubeera namannyo kati enkola eyo gye yakola ate yeeyongerera ddala omukkatira wansi nga Dini Sava kale ezimu ku mboozi ez'amaanyi ezitambudde era mu mwaka 2024 sofa nga tuguwunzika yemboozi ya ba political prisoners aba National Unity Platform emboozi eyo etambulidde ddala kuva mwaka 2021 kyenyinza okugamba kitegeeza ekrossinze emyaka kuba bakwatibwa 2021 waba tugenza otuuka 2024 nga bamaze okukkiriza nti emisango gyatuka mu vi era buli musango twagukola abamu ku bo okujjako omukyala Olivia Lutaya nawulira nti bamutolosa na butolosa naye abamu ku bo bakkiririza ddala Kyagulanyi yatuwanga ssente ne tukola bwe tuti na bwe tuti nti emisango bakola ki bagiza ensonga eyo ojogerako ki kubanga naye making the rounds mwaka 2024 mpozi nyongera okwebaza omukulembeze wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okulabisa
Era waliwo egundi omuwandiisi omu yagamba truth is like a surgery, it hurts but it heals. A lie is like a painkiller, it gives instant relief but it has side effect forever. Nti abantu bano balimbye eggwanga ebudde obuwanvu ennyo. Bw'olaba nga abantu bano abavudde mu kkomera aba Nuupu, era nkakasa Nuupu y'amaanyi nnyo mu ggwanga wano ne mu nsi yonna, nga babatwala simanya bagiyita orientation, nti babatwala ekyankwanzi simanya rehabilitation. Naye ng'ekikwewuunyisa waliyo abasajja abamu wano Nasuulu bwe yava mu kkomera tebamutwala mu rehabilitation. Waliwo n'abantu abalala abavudde mu kkomera ababadde aba ADF tebabatutte mu rehabilitation. Aba Nuupu be balabye okulaba nti no babatwala mu rehabilitation ekyankwanzi okubambaza engoye za yero. Kati ebintu ebyo byonna waliwo question mark nti Nuupu kituufu kibiina kya byabufuzi ekirina okubeera mu ggwanga ekirina okutwala entebe eno. Naye ebyo byonna bijja kubeerawo okutiisatiisa abantu. Oyagala kuŋŋamba nti abateebwa abasibe ba NUP bye baayogera si bituufu n'omulundi n'ogumu. Oluvannyuma lw'okubeera abantu abo nga batulugunyiziddwa ebbanga eddene, Baramu noono mwannyinaze full figure simanya Nakangu okubeetayirira ekkomera teribeerekamu. Abantu abo nze mbatenda bazira eri eggwanga. Okubeetayirira entakera ng'ate kimanyiddwa bulungi nti abantu abo nga bagambibwa nti bagendangayo n'obudde obw'amatumbi budde okubasisinkana. Nange ne bwe nandibadde nga yenze ebbanga ery'emyaka 4 nga seeyimirirwa ne mu kooti nga natwalibwa mu kooti gye sirina kuwozebwasebwamu, nange nali nina okukkiriza ebyo ebiriwo, kubanga osobola okulimba enkuyanja y'abantu naye tosobola kulimba mutima gwo. Abantu bano bo kati bakozesezza eyo enkola, osobola okulimba enkuyanja y'abantu naye tosobola kulimba mutima gwo. Bakimanyi bo ng'aba memba ba Nuupu nti tebakolanga kintu ekyo era tebasuubira kuba nti no bali kikola eri eggwanga lyabwe. Mbebaza. Kale tweyanza nnyo tweyanzege. Akatale ke Kampozi emboozi eya mukulembeze mwite mukulembeze Kabaka owa Rwenzururu ndoza taba Kabaka bamuyita omusinga owa Rwenzururu 2024 gwe mwaka gwateebwa. Naye oluvannyuma lw'okumala ebbanga mu kkomera era bamwaniriza ensonga eyo. Pozi okuteebwa kw'omusinga kyali kirungi nnyo ow'Rwenzururu, naye mulamusizza nnyo okubeera nti nno omwaka guno yamala emyaka 7 ng'ali mu kkomera ng'avunaanibwa ebyo bye simanyi nti no baddala byali bituufu, kubanga yali nkola ya bannamateeka n'abanoonyereza. Nze siri mu mbeera ya kunoonyereza. Bweba nti nno yateebwa okugenda n'addayo mu bwakabaka bwe, bwe baali bamaze okutaagula ono yali ani omuduumizi, yali muduumizi w'amagye ani eyagenda n'akuba olubiri nga ye bwe yayagala oddukuba, nga bakuba abantu abaali tebalina bambi kintu kyakulwanyisa kyonna bwe kigambibwa. Naye bwe baba nti baamuta n'addayo, ate nga ekintu kye yali alwanirira oba kye yali ayagala ennyo okubeera nti nno obwakabaka bwa Rwenzururu bubeera nga buyimiridde ku mpagi zaabwo ng'obwakabaka, kubanga buli bwakabaka bulina ebintu byabwo bwe bukkiririzaamu. Naye bwe buba nga bulina ebintu byabwo bwe bukkiririzaamu, ate bano mu butuufu ekikolwa ekyo kyali kikolwa kibi nnyo. Naye nga neebaza abannaffe baganda baffe abali e Kasese abakonzo okubeera nti no mwasobola okwaniriza kabaka wammwe mu mbeera eya vibe gye twogerako ennaku zino. Kyali kikolwa kirungi nnyo
obutamumalamu maanyi nti bye yali akola oba ebyo ebiriwo byali biyamba mu mwengo Obwakabaka n'abantu ba Rwenzururu bonna okutwaliza awamu. Wow, waliwo ensonga endala eyatambula. Ensonga eyo yali ya kimotoka kyagwa kyali kya mafuta. Ekimotoka ekyo kyagwa mu bitundu by'Ekigogwa Matugga ndoza Bombo Road era abaafa bawerako ddala 39. Kyaleetera abantu ab'enjawulo okusitula amaloboozi ku nsonga eno era mu abo abantu mulimu omuyimbi bamuyita Azawi yatandika okubeera hosted ku radio station ez'enjawulo naye submission ye abantu ne bagyewuunyira ne balowooza nti omukyalo ono tabanga ajja mu byabufuzi ng'atematema bulungi nnyo ensonga. Awo we yaviirayo n'atandika okugamba nti abakulembeze abaliko bano singa kisoboka bandibadde batunywamu emyaka ne bagyeddiza ne beeyongerako ku myaka. Ensonga eyo ya making arounds kwegamba yali nnyo mu matu g'abantu era ne wabaawo okweralikirira okw'enjawulo nga bagamba petrol stations oba fuel reserves oil reserves eziri kumpi n'abantu zandibadde zirowoozebwako nnyo nti zireke kuliraana bantu kubanga ziyinza oviirako obuzibu weewaawo nga kino ate kyali kimotoka. Mpozzi ekintu ekyo mu Uganda nga tewakyaliwo poliisi yonna eyinza kukola. Bwe kiba nti nno bano abannannyini mafuta be bali mu gavumenti muno teriyo poliisi egenda kukola wano kubanga senga amafuta tewateekawo bugundi privatization ebintu byonna ne bidda mu mikono gy'abantu sekinnoomu nga walina okubeerawo enkola eyamba ebintu ebimu okubyesigaliza nga gavumenti. Wano kye nandisuubidde ekyandibadde kyesigalizibwa nga gavumenti amalwaliro, amafuta, ebyentambula. Naye bwe kiba nti era senga wano wabeerawo okukwatibwa kw'omuliro mu Kampala oyinza okwesiŋŋana ng'ekibuga kyonna kisigala ku ttaka. Naye lwaki senga amasundiro gano bandibadde bakolawo enteekateeka ng'amasundiro gano gayina ebbanga lye geesudde okuva mu bitundu ebirimu abantu abangi kubanga tanka ezo ne zimala zaabika oba ne wabeerawo nga luli bwe twafuna abagundi abatujja bali sababu bwe bakuba wali erugogo senga batagetinga petrol station z'amafuta kyandibadde kibi nnyo era abantu bandifudde bangi. Naye tusooka okusaasira abo bonna abafiirwako abantu baabwe awo Ekigogwa ne tusaba n'ennyongera okubira abantu omulanga nti emmotoka yonna ebeegudde naddala ezo ez'amafuta bw'olaba nga egudde nga bw'eba egudde amafuta ne gayiika tubasaba mweyongereyo muleme kulowooza nti nno mugenda kufuna ebintu ebyo eby'obwereere. Bwe muneeyongerayo oyinza okwesiŋŋana nga tojja kufuna buzibu obwo. Naye bambi tubasaasira tusaba emyoyo gy'abagenzi abo Mukama agiramuze kisa era nga twongera n'okubeera nti nno tuvumirira ebikolwa ebya gavumenti okufuuka nampulira zibi nga waliwo ebintu bye twogera ebifaanana bwe biti bwe tuvaayo ne twogera ne balowooza nti ate tuli mu bawalampa buwala kubeera nti nno neebaza nga tonnabatuuka waawo. Ensonga zikyali nnyingi tetunnaba kuziggusa. Ensonga ya abantu baffe bannayuganda abaali mu Lubigi abaasengulwa abamu bagamba nti baali tebakimanyiiko, abalala bagamba nti warning yali temala bulungi. Kane weesanga nga abantu bangi abafiirwa ebintu byabwe mu ntobazi ezo katuzite entobazi naye ku lwange zaali teziri ntobazi kuba gavumenti bazimbawo ng'ekola ki mu mbeera ey'obukambwe. Kyokka kisinga okwewunyisa mu byonna mu mwaka guno gwennyini ku nsonga eyo twalaba ku bintu ebimu nga biri mu ntobazi nga Starbex ey'Enansana nga teggiddwawo tekwatiddwako naye ng'ate abagyetoolodde baggiddwawo. Kyokka gavumenti abamu ku bo kigambibwa nti teyabaliirira. Ekizibu ekiri mu Uganda era kye tulina okubeera nti nno ffe bannankyukakyuka kwe kusobolanga okuyimirira kwaga amazima
ne tuggusanga tewaliwo tteeka lyojja kuttira ku muntu liiso bwe kiba nti no kwali kumenya okujjako mpozi nga baali babawadde bano ebbanga lye baabawa ate aba Starbex nabo ne babanga babawa ebbanga ery'enjawulo okuva ku bano abantu abaali beebulunguluddewo kyesimanyi naye bwe kiba nti nno waliwo impunity mu mbeera ey'amateeka ojja kwesingana ng'ebintu ebisinga obungi wano mu Uganda tebijja kutambula nga bandibadde tusaba bwe kiba nti nno NEMA yamenyawo obuyumba bw'abakyala bali n'abaami abawejjere nze bengamba omuntu wa wansi ne watabairawo mbeera yonna yakubaliyirira simanyi nkola gye baayitamu kufuna bifo ebyo oba beebana abeesenza oba baagula oba baali muliizi naye ng'ekyakabye ekiri mu kintu ekyo baagenda ne basaba zi pulaani era Kampala City Authority KCCA nebawa pulaani z'ebifo ebyo kyali kitegeeza ky'abantu bano okubawa pulaani ku bifo bye mumanyi nti biri gazetted nti wetlands ekyo kimu bwe kiba nti nno baali balina okuweebwa pulaani ne muzibawa ne bazimbako zi bungalows ebizimbe ebinene ne bazimbako za arcades mugundi mu bifo ebyo byennyini naye ne mutuuka ate ekiseera nga bamaze ebbanga eritali ppanvu ekitegeeza bino byonna gavumenti byeyogera tesimanye wadde abantu ssente za Paris Model ez'okwekulaakulanya okwejja mu bwavu muba mubazza mu bwavu bw'oba nga waliwo enkola ennuŋŋamu nga waliwo awatalina kukolebwa kintu ekyo ate mwe ne muvaayo ne muwaawo pulaani yaawo ekitegeeza mubanga abafiiriza bannayuganda nti bajje beewole ssente ate bamala okuzeewola ate mulyoke mubafiirize kyensuubira nti tekirina gye kitwala ggwanga lino. Okay, tulaba ku BTN Media Beyond the Newsroom where untold story is revealed. Kiriza nkutegezeeko bannaffe abalungi aba Academic Wings Initiatives bagamba nti gwayetaaga basari okusomera ku universities ez'enjawulo. Enamba y'essimu eri noti 7 noti 8 9 5 5 oba noti 7 6 2 7 2 45 94 noti 7 6 2 7 2 45 94 wefunira omukisa guno ogwa university ogenda osome kyonna ky'oyagala okusoma courses zonna ez'enjawulo naddala January intake yino eyingiddewo ku universities ez'enjawulo. Ensonga esigadde ensonga nyingi nnyo tetusobola kuzimalayo mikwano gyange era kyemmanyaawo mu comment section waliwo abagenda okugamba nti ate eno ng'ogirese naye tujja genderawo. Waliwo ensonga ya kasasiro w'ekiteezi tugenda kubanga ate tugyogera ku kasasiro yattira ddala abantu baalinga 30 era mu kaseera ako we nalabira ku Katonda ayerabira abantu be obusobozi bisaka yajja oluvannyuma n'agabira abantu emmere ng'ayina obukuumi Katonda oli bamukuuma kale tutandikira awo. Mpozi kirungi nnyo bannayuganda bannanga abali eyo mu mbeera yonna gye tutambuliramu mu ggwanga lino yeewuunyisa era nga yo yanjawulo. Era waliwo omusajja omu manyi ngoberera nnyo abasajja abawandiisi ti mu nsi y'abalalu mubeeramu abantu balamu naye ate abantu balamu be bayita abalalu bayita abantu balamu nti be balalu. Era waliwo negundi omuzannyo ogumu gwe neterawo nnyo okwagala omusajja gwa Kinnayuganda gugamba ani mulalu. Omuzannyo ogwo gunsesa nnyo buli lwengulaba kubanga bw'ogenda okutunuulira akasasiro w'ekiteezi nga baali era ebintu byayitingana ku mugundi ku mitimbagano nga bagamba bagenda kugobawo bantu bateekewo investor era kigenda okumalirizibwa nga investor amaze okola ki omaze okwocupayinga investor oyo nawulira nti azze kuddira kasasiro oyo bamukolemu ebintu ebiri very productive nga amanda ebijimusa then abantu ne babafunira awalala bwetyo bwe nawulira. Kibi nnyo okubeera nti no mu Uganda waliwo bamafiya kubanga waliwo omunnayuganda omu eyakola research
ng'ayagala bamukkirize akulaakulanye kasasiro w'omu Uganda. Naye olw'okuba nti no bano bamafiya baali tebalina we bagenda kufunira mwoyo munnayuganda ne baleetawo ako kasikeya kulo. Kasikeya kulo otegeeza ki? Kasikeya kulo ke tuyita mu Luganda kasemufu. Waliwo abalala abagenda okuyitira mu yunivesite oyo okufuna bo bye baagala. Kubanga bwe tugenda okutunuulira waliwo yunivesite omu mujjukire eddwaliro ly'e Lubowa ne sente ne zifulumira mu bajeti y'eggwanga. Naye kati emyaka gyetoolodde ndoze emyaka 10 gigenda kuwera. Ne block emu tezimbibwangako. Ne batuuka n'okugaana ababaka ba parliament okuyingira mu kifo ekyo. Ekisaawe kya Kibuwa. Ekisaawe kya Kibuwa nakyo kiri awo. Abafere nabo bakiyingiramu abamafiya. Kati bw'ogenda okutunuulira abantu bano bazze batuzannyira ku bwongo ebbanga lyonna nga ssente z'omuwoomusolo bazibulankanya mu ngeri etategeerekeka. Naye twebaza mu pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ebirungi byakoze. Ne bwabanga mu butuufu mwe mukoze byonna bye mukola ebbanga lyonna pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kuva mu bannayuganda mu buwongo era ajja kuwandiikibwa mu bitabo, ate mmwe abalala mmwe tubawandiikeko ng'ababbye ennyo eggwanga abatulugunyizza ennyo bannayuganda. Ekyo nakyo kijja kusomwako mu kijjukire era kijja kubeerawo. Naye nga kasasiro w'ekiteezi investor oyo ayogerwako, kubanga nawulira investor simanya waliwo munaggana, simanya ne wabeerawo, simanya ow'egindi ne wabeerawo ow'egindi. Kati baali ku predictions nga balaba ani agenda okutuwa akasente akawera. Weewaawo njala tumalirize ne okufa kwa Tamale Mirundi. Tamale Mirundi musajja munnamawulire era mu byafaayo bye yasomako n'owekitiibwa Betty Namboze. Ate era Tamale Mirundi tumulabye enfunda eziwera ku mikutu emigattabantu, ku mikutu gyaffe gino egya bulijjo mainstream medias, ng'omu ku babadde tuyinza muteeka mutuluba lya ba propagandist oba, naye abadde musajja ayasoma obulungi kye tuyita politics of communication and propaganda, ayakitegeera nti obadde ogamba buno kuganga nampawengwa leero omulabanga opposition, enkyo omulabanga wa national resistance movement oba government eri mu buyinza. Wabula omwaka guno we guggwereddeko mukama nga ate amuyise. Kiki ky'oyinza okuba ng'ojjukira ku Tamale Mirundi n'ebiringa ebyo nga tumaliriza? Mpozi kyensobola okujjukira ku mukadde waffe, mpozi kyensaba omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze kisa n'ebyamusobako okusobola okubeera nti nno ffe tetuyina mbeera gye tuyinza kukaka Katonda akola ebyo by'alina okukola nga ye Katonda, kubanga ye mutonzi waffe, ye yennyini yasalawo. Tamale Mirundi mwogerako ng'omusajja eyali omugezi ennyo mu field ey'amawulire era omusajja eyali omukenkufu. Namugobereranga nnyo, nasooka n'ennyiiga eri Tamale Mirundi ebigambo bye yavangamu, naddala ng'akuba pulezidenti wange omwagalwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye oluvannyuma natandika okwagala Tamale Mirundi olwa research gye namukolako. Ye yali omuntu omuzibu ow'okutegeera nga bw'ogambye nti yali nampawengwa, naye ng'ate bw'ogenda okutunuulira ennyo n'ebigambo bye bimuvuddemu nga oli munoonyereza ng'osobola okutegeera wa waagwa era ne waayimiridde. Eri gye yagenda muwadde yali alowoozebwa nti no yali wa NRM. Tamale Mirundi yalina omutima gw'eggwanga. Eri ekyamutwala kye kiringa bwe bagamba nti nno luno lumbe lwa mugagga, oyina okugendayo okulya ku nnyama engeri gy'oba oludde ng'olya ebitula ebitali bisiike. Tamale Mirundi yali agenze ku kicuba, naye yali ayagala eggwanga lye ng'omuntu. Era nyongera okwebaza ebyo byonna bye yakolera eggwanga na biki bye yalaga bannayuganda naddala abali mu firudi y'amawulire, nti mu firudi ey'amawulire oyina okuba ng'okola ng'oli independent okusinziira ekyo kye wasoma, so tokolerera muntu. Tamale Mirundi yavangayo n'akugamba nti aze President Museveni yagambye bw'ati, naye nze ate senga nze omusajja omukenkufu, nze sandibadde nga nkulemberwa bano abasajja bano abayina emitwe engalabi.
n'agamba bannamawulire n'ababuulirira mu mbuulirire ye naye nga yagireetanga ng'ali mugundi mu mbeera ya drama naye abasinga obungi temwategeeranga tamala emirundi gundi message ki gye yaweerezanga era njagala okukubiriza bannamawulire bonna muddeeyo mulivansinge obutambi bwa tamala emirundi abasinga obungi mujja kufuuka bannamawulire abalungi kubanga ffe abamu twagawumula emyaka gyagatujjamu ne tugamba nti katuwumule ebintu bino tulekere bamusaayi muto bakwatemu pozi ekyo kyensaba n'abalala bali mu bukulembeze baleke bamusaayi muto basobole okukwatamu nabo balabe ekintu bwe kitambula mpozi era kyenjagala okugamba nti Mwami Robert Kyagulanyi nze gwe nsinga okwagala nga omukulembeze wange era gwe mmanyi nti ye mukulembeze w'eggwanga lwakuba nti nno tebamulangirira waliwo omuwandiisi omu bwe yagamba it is only a tortoise knows where to bite another tortoise nti enfudu ye yokka emanyi weeyinza okuluma nfudu ginne waayo n'egirumya kati Kyagulanyi ekyo mugende nga munoonyereza Kyagulanyi yasobola okuluma Mwami Museveni n'amuwuliza teriyo mulala ayinza kuluma Mwami Museveni wantu wayinza mulumya nga bwe mulaba kati bwe biriwo kusaba subscribing atera o liking sharing ko ne mukwano gwo ensonga zonna zitambulira ddala bulungi nnyo wabula nja okugamba nti ankodeni microphone soldier tutambula nayo nako olwaleero talabise ku lutimbe lwaffe nze mubeereddewo kati wemba mubeereddewo ekyo kitegeeza ojja genda ku YouTube channel eriko amannya nva Mityana Facts with Source osubscribingeko ojja kubanga nange nfuna bulungi ongobererenga mpola mpola tujja kubanga eri ngeneno wetukubayo teweerabira nti tulina n'ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okukwatako mu entertainment nga bwatambudde omwaka 2024 mpoziko akatalekeka wabaye akatalekeka nga nako tukogerako nga tuvaawo lumu mpozi kenyinza okugamba akatalekeka kwe kusaba bannayuganda bonna kubanga omwaka gwe tugenda okugenda mu mwaka gwa byabufuzi okugenda okubeera nti nno bano abatiitiizi bagenda kubeera mu kaseera akakatengo bakakkamu wabula ekyokulwanyisa kye tulina okukozesa kwe kubeera nti nno twewa ekitiibwa ekyokulwanyisa kye tulina okukozesa kwe kubeera ab'eddembe naddala abawagizi b'enkyukakyuka kubanga bagenda tusoomooza nnyo tugenda kusibwa era mu kusibwa kwaffe tukimanye nti nno Katonda ajja kubeera wakati waffe tujja kuwangula ekyo ekintu ekyo nkisaba buli munnankyukakyuka yenna gyali agenda okulaba bino bye tuliko wano olwaleero nti mbasabye nga si kuba mulanga gwa kukungula wabula nkuba omulanga ogubasaba mu mirembe tubeere bakkakkamu tubeere beetowaaze tubeere bagumiikiriza tulinde akabokisi tulyoke tusabula abantu bano akalulu nabo bakitegeere weewaawo nja kwebaza webale kujja ate kutukyalirako ku BTN Media n'olulala okolanga bwotyo bwe tuba tukuyise kwano gwange atulaba subscription yo tugyetaaga ate nosharingako ne bakyalibo ekyo kyo tujja kukikujjukiza bless Beyond the newsroom, where untold story is revealed.